Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso. Essula esooka. Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda, ne Sosene ow'oluganda eri ekkanisa ya Katonda eri mu Kolinso, abaatukuzibwa mu Kristo Yesu, abaayitibwa okuba abatukuvu, wamu ne bonna abakoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu buli kifo, ye Mukama waabwe era owaffe. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye mwaweebwa mu Kristo Yesu, kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna. Ng'okutegeeza kwa Kristo bwe kwanywezebwa mu mmwe obutaweebuuka mu kirabo kyonna, nga mulindirira okubikkulibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, obutabaako kyakunenyezebwa ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda mwesigwa eyabayisa okuyingira mu kussa ekimu kw'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna okwogeranga obumu, so okwawukana kulemenga okuba mu mmwe, naye mugatirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. Kubanga nabuulirwa ebifa gye muli, baganda bange, abo ab'omu nnyumba ya Kuloowe, ng'eriyo ennyombo mu mmwe. Kye njogedde kye kino nti buli muntu mu mmwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange wa Apolo, nange wa Keefa, nange wa Kristo. Kristo ayawuliddwamu? Pawulo yakomererwa ku lwammwe? Oba mwabatizibwa okuyingira mu linnya lya Pawulo? Neebaza Katonda kubanga sibatizanga muntu yenna mu mmwe, wabula Kulisupo ne Gaayo, omuntu yenna alemenga okwogera nga mwabatizibwa okuyingira mu linnya lyange. Era nabatiza n'ennyumba ya Suteefana, nate simanyi nga nabatiza omulala yenna. Kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira Enjiri, si mu magezi ga bigambo, omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere. Kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula, naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezigezi, n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibuggyawo. Omugezigezi aluwa? Omuwandiisi aluwa? Omuwakanyi ow'omu nsi muno aluwa? Katonda teyasiriwaza magezi ga nsi? Kubanga mu magezi ga Katonda, ensi olw'amagezi gaayo bw'etaategeera Katonda, Katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza. Kubanga Abayudaaya basaba obubonero, n'Abayonaani banoonya amagezi. Naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa eri Abayudaaya nkonge n'eri ab'amawanga busirusiru. Naye eri abo abayite, Abayudaaya era n'Abayonaani, Kristo maanyi ga Katonda era magezi ga Katonda. Kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi, n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda, ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa, ab'amaanyi si bangi, ab'ekitiibwa si bangi. Naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi, abagezigezi abakwasa ensonyi. Era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi, akwasa ensonyi eby'amaanyi. N'ebikopi by'ensi n'ebinyoomebwa Katonda yabironda, era n'ebitaliiwo aggyewo ebiriwo, omubiri gwonna gulemenga okwenyumiriza mu maaso ga Katonda. Naye ku bw'oyo mwe muli mu Kristo Yesu, eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri Katonda, era n'obutuukirivu, n'okutukuzibwa, n'okununulibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, eyeenyumiriza yeenyumiririzenga mu Mukama.